baka huyo. Ani avuga bobi yeye. Mwana tugende. Tugende. Mbona kesimu de tugende. Tu vai ter que tirar o boi e levar uma última.
kasirikale kano maaso gaffe tokalaba Hano? kakali maaso nga balaze naawe badde eki akasirikale katuliko maaso bayita saidi eno tugende wali Ali maaso. Ndio babu. Watoto kwa tukapige. Dola kwa kuja peke kwa kuja moto. bayita wanono wali evuga bwoto togendera mabega dda mu saidi zino togenda mabega dda mu saidi genda Maka Kiria Kulembeze mwalimu Kulembeze kwa musisa alali togenda nnyo kati wano kimala dasaidi eno togenda maaso naye nga tovuga nnyo gwe kwatamu agenda kuyitako tuddewo kwatamu katini agenda ajjawe tuli tokwatamu era kwatamu sigala ng'okutte tugende kati genda naye akube musajja togenda beera awo nnamubeerako tasobola Mr. President lero yali ku nkata yakatwenda ttako Kia
yange tegenda kuko. Mariako wa kamera oke mulese. Wa kamera sigate. Vako. Kiri agenda. Banga kwata mukatini atakwata
Sorry? Honorable. Sumi, end of the cable, can you attach this? Jonah. The red and green cable. It has those marks. Jonah. The one Mungu was after here. Yes. No, that's gonna be fun. Ajijewo. Tamale. Yes, President amaze okuyingira gwe munange yokomidde ku Bobby Heart Media just sharing tamuno mutegeeze nti President amaze oyingira munda newankubadde tebibadde byangu nga mubirabye naye finally President abanga President so kyekyo ekigenda maaso. Are you going to be talking the whole time? No. Okay, good. Just needed to check. Okay, thank you. Sorry for disturbing. No problem. Sumi. Sure? Ngambi oli mukama wange bade ngambo. Kejile. You know what? I'm on it. Chisa. You know what? Welcome back. Yeah, oh, I didn't know you drive. You guys even have a Boda. Oh, It's been a you while. guys are special. Tell me about it. Where have you been? We're just not picking anything but COVID. So it's really hard to tell. No, it's just a mess, yeah. Tajiteeka nnyo waggulu wasooka awo. Who are you passing? Never a boring moment. Possible.
Amali. Embeera y'embeera ekyali ya bunkenke. Poliisi, ebimotoka bya tiyagaasi, ebimotoka ebifukirira amazzi agabalagala byonna byetoolodde ekitebe ekya People Power ekisangibwa e Kamwokya naye nga wenjogerera bino ye pulezidenti w'ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi yamaze okuyingira era nga tulindirira afanize mu dakika ntono nnyo kiki ekigenda amaaso nga tweyongako just sharinga video. Evo upravo smo završili jurenje po Kapelskim ulicama na Vodama, zato je gospodin Bobilaj nemoga došao u Kamwokju, jedite kičma će mi odlaz skokova i od svega sličnog, tako javljam se dalje. Čujemo se poslije. You guys moving? Bueno, es un mistake inside. Quello va già giù, con la stessa Kasibete mutambule nga otambula bwe.
Equivalent. Mwenye kujia babu wao maso. Mbanja kuanda wa point. Jireka wegwe janja picking la usa. Siri ni siri lazima. Maiko muveyo. Maiko. Mustame guys. Sitama mafunia nawe. Why are you Ali Buken, maybe now is the nominator September. You don't want the cards. Daniel Oyeron. Lucifer Nakato, also Sekenda. Have a seat now. Shifra Rukundo, also Sekenda.
yogera nnyo. Edward Sebu. May I have your seat? Honorable Matthias Samba. Mbeera y'owettu wekyali pulezidenti wange anazoleeta empapula wano eno n'abamu sekonde nga nabo tubalabye omuli eduntu
Yeah, I can't accept you first. That's the thing. Because that's as much as I can go. Unless you can come in. Daniel Yevon, seconded. Panakato, seconded. This Panakato, card number 1900. Chika Ukuro, second also. Card number 721. Edward Semuku, card number 7913. Those are second.
Yeah, I appreciate That's the microphone which I'm going this side for the purpose of speaking through the microphone. Thank you very much. I'm honored to be standing here today as the only candidate that expressed interest in running for president with a national inter-platform nomination. I'm still excited that so far I'm the only candidate. That means ever since I expressed interest, other possible candidates freaked out. When it was mentioned, I started counting, and I know that in the next 2 hours, but even if anybody comes to oppose me, I know I will win the election in the national unity platform, and yes, in the country. I look forward to being the unopposed candidate of the national unity platform. I want to salute my friends and my colleagues. Tobian, thank you very much for nominating me. That shows that my closest friend has the deepest trust in me. I want to salute you, Honorable Fuga, and all the other colleagues, Daniel Leon, Lucy Panakato, and my good friend Eddie Mokwe. Sorry, Eddie Sebu. Thank you very much. I will not disappoint you guys. And should I end up being the unopposed candidate, I will not disappoint the national political platform. Thank you for God and my Our power. Bana ensanyise nnyo newankubadde ndi so far confident nze mubyeka yatwala era akomezawo empapula z'okwesimbawo nga president ku kaadi ya national unity platform. Ndi musanyufu nnyo era kimpata amaanyi nti tewali muntu mulala yavuddeyo kuvuganya ku kifo kino kukyanganangirira ebbanga eriwedde ngenda kwesimbawo ku kifo kino. Era nyina obumalirivu ti newankubadde tubuzayo essaawa 2 zokka tukakase nti ndi unopposed. Omuntu yenna yenna ne bw'aba azze kati okumvuganya era muwangula mu kalulu konna mu NUP. Njagala okwebaza muganda wange nobyaddi nominatinze. Njagala okwebaza nobuntuzza okunsekendinga muganda wange Daniel Oloyo, muganda wange Eddie Sebu ku mutwe ne Lucy Panakato olw'okuntekamu obwesige. Sonyiwa Lucy Panakato ne Shifra Kundu. Mwebale nnyo okunominatinga, mwebale nnyo okuntekamu obwesige mu lwatu. Basuubiza nange nti bwe mmaliriza nga ndi unopposed ebula ssaawa tezikyawera na 2 sigenda baswaza lazima bwe nagenda okuvuganya kwa president wa Uganda engule njagireeta. Njagala mwena era basuubiza sigenda baswaza lazima obuwanguzi bugenda buleeta era president Museveni ali mu buzibu. Mwebale nnyo mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the battle is over,
shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Oye! Aisemi oye. Yabo yeyongeddeyo ku Dadi Magic oye. Mbeera yeeyo Mr. President Maria yawempaplaza wano eno ku kitebe ekya People Power. Mbeera yeeyo nga bw'okiraba essanyu lingi nnyo libuganye abantu. Musa Babik kiwedde embeera yeeyo nga we mukiraba weefaanaganako President akomezaawo empapula ze naye nga tavuganyiziddwako oba mu ddakiika eno gye njogereramu President tannafunayo muntu mulala yenna yegwanyiza kifo kino ekyokubeera nti avuganyizibwa mu People Power. Yeno embeera gye tulimu newankubadde tebadde nnyangu okutuuka ku kitebe kya People Power nga teyagas abasirikale babadde bamuzoganya ng'enjogera y'ennaku zino weeri, naye nga waali oba nga bwe yeeyita oba nga bw'ali omubanda wa Kabaka asobodde okuba nga abasimatuka so n'ayitawo. Yeno embeera gye tulimu, embeera yo ekyali byo birabika nga byakendeddemu. Ndowooza abategedde nti omubanda wa Kabaka abasinga ne bajjira nga bawumuzaamuko kutyaga. Simanyi oba banayongera omukuba naye ng'embeera yo ekyali nzikakkamu. Eyo embeera weeri wano ku kitebe ekamu. Bobi Wine oye! Winning oye! Newali banga alemeddeko, newali banga alemeddeko, ateekwa buteeko genda. This is the time to say goodbye. Era babula mbuzi confirming nti ayiseemu unopposed kubanga balanga omwezi mulamba noza weeks nga 2 eziyiseewo abagala okwaba kwabwe okubeera nominated tutusobalira wabula essaawa busaawa nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu yekka yakyavuddeyo ate gwe tulowooza nti kyebasanyira mutaataaganya kubanga obudde tusigaza bwakutwalaga ggwanga bwakubuusa bannayuganda tulowooza nti tusimbudde tukakasa nti agenda kuwangula kalulu k'ekibiina era afuka efulaga bbeya wa National Unity Platform. Ate bw'ava wano talage eggwanga Uganda lyonna asobole okununula bannayuganda balabamu essuubi gwe balabamu embavu. Nze navudde eri Kyaddondo gy'akiika era bwe twagamba kulaba tubeera Kyaddondo twakkiriza dda Kyaddondo atutendese alese atendese tulaba amagye atutendese ffenna tugenda kukumba bukuumi byakoze na kutwala mu maaso okuweereza oba oli awo n'okwongerako naye nga byo byatukoledde twandibadde tusaaliddwa nnyo singa abaali tageze kuba pulezidenti wa ggwanga kubanga yetifa kyamwetaaga naye n'eggwanga Uganda likola ki limwetaaga ate basobola banze muwaddanku nyinyi nga nange nazze olwaleero jjukira nti nasooka ne mwerigamukko era nze seewuunya okulaba nga abantu batidde okujjayo empapula okumuvuganya kamyufu sibasuubirayo kubanga toyinza mwerijjako kati essaawa eno obudde twagala asigaze nga bakunga bannayuganda nakunga ggwanga ddamba kubanga tumanyi nti alina ebisanyizo byonna alina embavu alina obumalirivu ate eggwanga limulabyemu essuubi buli wabadde alaga. Akaseera kano ffe nga bannansi mwe bannayuganda abali eyo tubategeeza Honorable Kyagulanyi amaze okubeera nominated nga okwatira bendera National Unity Platform ate essaawa yonna agenda kulangirirwa nga tewali amuvuganyiza oba oliawo kubanga tubalamba bupazisaawo era ffe tuli wano tukuumye tusuubirayo muntu mulala yenna ate naye amaze okulanya n'abagamba tasuubirayo agenda ayinza mwanganga mate mu kamyufu kano n'amusobola ne wabazze naye amuliiza ali wali so tulowooza nti kano ke kaseera bya ddala Uganda gye tulimu etandise okufuna essuubi muli abamu badduka olutabaalo lugenda luzitowa
tubagamba bannayuganda musigale nga muli banwevu lino eggwanga lyammwe omukisa mubana gw'emyaka 5 buli myaka 5 oyina omukisa gumu ogukuba akalulu kati gwe guno omukisa gw'osigazza mu myaka gye 5 mbakoola naye mubanashaddondo mwebale nnyo kuba nti mwawagidde Honorable Kyagulanyi mumutuusizza kati tumuwerekera abe nga anunula eggwanga Uganda ng'eryawamu tukakasa nti olutabaala lusobola era alina embavu alina ebisanyizo ate bw'ogattako n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform tuli banwevu tuli beeteefuteefu anaatwaŋŋanga y'anaamanya feotalo tuli mu lwakununula ggwanga buli kiri mu maaso tujja kikyaŋŋanga awali ebisiko tujja byaŋŋanga awali omusa tetujja kuyitawo ku mazzi tujja yitawo ku bye tujja yitawo twagala kununula bannayuganda nakuddiza bannayuganda ddembe lyabwe na raisi zaabwe ezibawe ya ssemateeka tugenda mu kalulu ka alaali ka mazima ate si ka sayansi tugenda kulonda n'okunga bannayuganda yonna gye bali twatandika dda tugenda mu maaso katubaleetera fulaga bbeera omutongole Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga akakasibwa katugenda ku lutabaalo lwa field of course tumanyi tugenda kuwangula era buli munnayuganda gyali banga weegata ku kisinde weegata ku National Unity Platform ate twala mu maaso enjiri y'okuba nti akamanyiro kaffe ambuleera twagala okununula eggwanga n'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ng'ate tukozesa demokurasiya mwebale nnyo bannansi nga muwadde ankunyingi ab'ekyaddondo mbakunga ombaka wamwe amaze okubeera nominated katugenda agenze kuba president ekyaddondo awo nzija okikwatakwatamu andi eyabanako n'empologoma yabamanyi emikululo kati awo nzija twala mu maaso nze mmanyi amakubo n'obukoona kati ngenda twala mu maaso waakomye nyongereko ku nkulaakulana people power people power Sekanolia storage. Yeah, manyaze empiru laga south owakabiryo. Tuli wano Chaddo, tuli wano Kamocha. Tuze ku nomination ya president wange Honorable Robert Kyagulanyi, His Excellency. So I'm so happy that I've been part and partial of this historical moment in Uganda. Era twebaza nnyo abona bamusekendenze abamutadde mu mwesigwa era mwenna bali ku Sekanolia mbagamba nti Sekanolia Bobby Diehards Nabo babaddewo abalala bonna nti thank you for the work that you're doing. This is the struggle, this is the time, and this is the time, and this is the place. Jangwe Kamocha oba noonya regional gundiwo akuwe kaadi ekyokola okimanyi nga bwe twabakoze mu kalulu k'abavubuka abeerubaga muninde essaawa yonna abala bali ku byabwe. Okay, tuyanze oyaba live ayinze munnayuganda yonna anyuziddwa ayagala enkyukakyuka ajje atwegatteko tune eggwanga lyaffe Wabala, new one. Bakumanyire, bakubyoge, bakweyambise, bakwesambuze, bakulinyirire, bakufotole. Wakati nno osajja kudde era ddala okazi wadde yessaawa okwekwatiramu osooka kwebeereramu osooka kwenyigiramu gw'olina okufumba okusobola okwebegerako n'ababo bw'oyagalira bw'ogayaliramu bw'oti bw'olobera wakubojjera wakutemera obusaga bwekuttirawo kati essaawa yakufunga kyonga kati kumira kalalankoma kugaaya nnumba nansanafu atakulekera ebeera nnyanja weekuttira ng'omizeeko agawera tokyalina kyekwaso omuzirawo afunise omukulembeze omuvumu asimbudde ekigambo butiitiizi takirina mu lulimi lwe oluyonke okyakolayo kyeyo ono yeewuwo ate akukutukidde mu ngalo lwaki okaabira atali wuwo kale katukkirize akusinga emyaka egy'obukulu
bw'omusinga egy'obuto obukadde omusinga obuvubuka akusinga obukoobu n'obunafu omusinga amaanyi amagezi ag'omu nsiko gye yasaawawo edda omusinza obukujjukujju n'obubadi labado style emyaka gye gya ntondo gisunguwazibwa mangu ekisobola omukozesa ensobi bwakuyita magujja akamyu tekabwagambaata bwesogga emiguwa bubeefuke Amini ge yawaseruwaji jab uppercut TKO 1 to 10 ako tewali asobola kakwatamu goberera Kyagulanyi tambula ne Kyagulanyi oyambale engule kululi Kyagulanyi Kyagulanyi alina amagezi ategeere amanya n'ebitibwa. Okay, tuyanze omulabi waffe wa Bobby Daihatz Media nze nonyongera kwebaza nti nowebale nnyo omulimu gw'okulogo gw'okutushalinga awamu n'okubeera nga weekomerako Bobby Daihatz webale nnyo olunaku olwaleero gwe munnange yakatweyongako pulezidenti w'ekisinde kya People Power oba owa kibiina kya NU abadde akomyawo empapula ze era nga tannafunayo muntu yenna amwesimbako akyaliko yekka olunaku olwaleero terubadde lwangu mubadde mu tiagas mubadde mu live plates naye era finally pulezidenti amaze n'akikola. Thank you guys, munzikirize mbasiibule. Walayi baŋŋaana. Aba BBS bakambwe. Nebabeera mu mbeera ezibwenyi nga bannayuganda nga kyetaaga obumalirivu obw'enjawulo okunyonyola n'okuwuliriza embeera yosibwaokugeeranepositive bweneevaawo n'okubyanga emisanvu tuuka kuba uganda nga puroguramu yaffe kuiteeseteese uganda bajja kusalawo nationality platform okoye ajja wano kuona ababiri namwe bebatuwona kyabalese wano kyabalese ndamuke eno taata nyangwa ogizaako oba ogikoye kofira. Okay. Sebo twagala kuwulira kumanya kw'owulira essaawa eno abamu balowooza totera kwogera naye olwaleero tukulabye otuukidde kuwa poliisi abadde agidumira tutandikire eyo ati obeera mukulembeze osobola kulaba bikwetoolodde nga tunaba kukimukola bwentuuse ensanze wakabuyo bakalabye kati experience gyennyina osobola kumanya ani ali wano akolaki era bwendabya bapoliisi nentandula ebigere nembabuuza kiki ekibaleseza akajagalalo omwana waabwe naneyanjulire nemutegeera nambuulira ekibuka emmensembe mubyakadde ku mulyango netukkaanya nti tugende kukakanya embeere ku mulyango era ttiimu yaffe tugyesindika eyogere nabo abadde bakoze akavuyo zo ne kavaawo era ndowooza ekivuddemu nabo ne bavaawo ne bagenda ndowooza ebiseera ebimu okuwulizaganya kwe kugaana nabamu abakutte mu kulumba olugezigezi nga bakola emirimu egyabwe nebawulirizaaza kuweereza wabeerawo empuliziganya nga si yamangu etuga yabwe esinga obwandibadde ngaobujagalo obusobola okukakanyizibwa mu ngeri y'ekintu ekikulu kyenkoze ekyo bw'oba olaba waliwo batugambidde tebamukwatidde ku mbuzi omukulembeze ebyo ke kajanja kenjogeddeko omuntu nga kyagenda okukola okitegeera nga kirina mu mateeka ate oba omugolookinga kufuna ki omuseera emisanvu ofune ki so singa akajanja ako nokulumba olugezigezi luvaawo mitongole bikuuma ddembe buli muntu asobola okweyagalira mu ggwanga lino
nandibadde si bwe tukikkaanyaako naye ekyo bwe kivuddewo ndowooza tumaliriza bulungi emikolo gyaffe oli atusiddwako obuvune abandireese obuvune bwe babadde bataddewo akajjanja kankuteeke mu ba intellectuals abatono ennyo abeeyimbye mu kintu kino abangi abasigaddeyo bawa bubaka ki ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tezeetaaga kwekula bitabo bingi zitegeera omuntu yenna okugamba nti taagala nkyukakyuka mu uganda oba oli mu kifo ki oba oli mu kifo ki ekisooka ne bwobanga oli mu mulimu gufaana gutya eggwanga nga bwe litambula mu ngeri ey'ebitege tebali kubusabusa nti ekyobulina ne bwobanga olowooza nti oli mugagga naggwadde okamerwa bina eggwanga nga litambula nga bwe litambula era oba weerimba tosobola kukuuma ekyo kyolina ekisenga obukulu okugamba bannayuganda abali abalowooza nti bali mu mbeera nnungi bafeeyo tosobola kubanga osula mu nnyumba yandabirwamu nga weetooloddwa nsiisira bwe zinaakwata omuliro endabirwamu zijja kwatika ebbugu enaava mu nsiisira ezikutta omuliro so njala kusaba bannayuganda abali abalowooza nti embeera nnungi oba weewaawo bafeeyo bwe bataafeeyo era embeera ebyo ejja basanga basaba batwegatteko kino si kyaffe olwaleero Kyagulanyi yakulembeddemu enkya mulala yakulembeddemu ekikulu kya byonna nti no ggwanga lyaffe buli muntu afeeyo ekyagudde emmali kyakuwadde ekifaananyi ki ne banno abali mu kibiina kino siina kakwate na mmali akakwate kali kamu nti ndi muddugavu ekirungi ekiriwo nti ebyagudde emmali twabiyitamu ng'abannayuganda okuba nga tufunye obwetwaze tetufunanga mukisa kukyusa bukulembeze mu mirembe akaseera akaaliwo ak'emyaka 61 Beni nga akwasa Obote mumanyi ebyafaayo nti kaali kamankwetu namwe temwali mubwenkanya n'olwekyo omukisa ogw'okukyusa obukulembeze oli ng'ava mu ntebe n'agikwasa omulala obuvunaanyizibwa tebuli eri ffe buli eri abo abali mu buyinza okumanya nti ne bw'onookola otya era bujja kugenda n'olwekyo bafeeyo bamuweeyo mirembe oleke kugenda bugenze nga tebeyagalidde waliyo abagaa nti bannaffe baava mu electoral commission nga bagobeddwa bugoba oluvannyuma lw'okumanya nti Kyagulanyi yewandiisizza ekibiina tulowooza tekibeere waasi ng'ate bakitegedde nti yewandiisizza ku bwapulezidenti ekyo kyabwe obuvunaanyizibwa bwa Kyagulanyi si bwakweyaliikirira na kufaayo nti bali beeyaliikirira tusuubira ku kyokka ebyokulonda kubanga mu kiseera kino abakalimu bategeera obuvunaanyizibwa balina eri Uganda si eri omuntu omu yekka si eri Kyagulanyi si eri Mwami Museveni n'abaseddeeka ensibe tutegeera nti ekiseera kye balimu bakitegeera nti balina obuvunaanyizibwa bunene nnyo eri eggwanga lino era eggwanga libasuubira okubutuukiriza bwe bataabutuukirize banaabaliddemu eggwanga lino balirinyizibwa ebbanga lyonna yabadde omwami Mpuuga Nsamba nga naye abadde awo endowooza ye ku kya pulezidenti wa NOP okuba ng'akomezaawo empapula nga atavuganyiziddwa buteleevu munzikirize mbasiibule ba mikwano gyange mwebale nnyo mwebale